nabo boyogedde abawagulu tebalina bye beegasi gano gakyali mawulire bubaka lutekanaba tuli mu 2 essaawa eno tugenda onda 2 tukyalina emyaka 2 nga tukola ki nga tutambula era abaddamu olaba kilipu zange endala ndibajjukiza nti nabagamba teri kyansi yonna nti bannayuganda basobola okwegatta balete pulezidenti omu singa twakola ensobi ne tulonda Dr. Kizza Besigye n'abeera nga ye pulezidenti afuga eggwanga lino essaawa zino nsuubira singa kaggwamu dda nga ne mu masomero bagamba abali ebisiyaga be bamanyi kubanga nze obwagazi bwe namuyinako era ne bannayuganda bannange kuba naliko eggulu nga abantu batikinga Besigye n'ogamba ddala ono ye pulezidenti ow'enkya yadde nga tesobola kuyitamu olw'ensonga sinza gamba baba mu bakalulu oba tekaawera sijja ekyo kyogerako ne bwe namala okizula nti ate mutabani we yakulira abali b'ebisiyaga era mu Uganda tali bali mu Amerika nawulira nga nennyamidde ne ngamba at least Katonda yatutaasa twaziwa twaloza Museveni atubba akalulu kumbe tuwona muli wa family ekulira ebisiyaga okubanga ye first family ate ekyo nenkigumiza ddala kubanga ne Winnie mukyala wa Besigye Winnie Byanyima naye mulwanirizi wa ddembe ly'abasiyazi ye mukyala wa yagenda okuba first lady waffe nga mutabani we omukulu ye musiyazi nambeemu kati Dr. Besigye okakasa ye yalirese etteeka nti omusiyazi tumuwanika kalaba nga famire ye yagajja kubeera influenced by the family osange nga tutambulira mu mateeka ag'abasiyazi okuba n'eddembe ate nga nze operation bantu wansi kwekikirira ffe endowooza eyaffe n'abagikkirizaamu tugamba omusiyazi talina kuba na ddembe mu Uganda era n'amateeka agaliyo nze singa nayunga mu palamenti ate nja kwongeramu gamyumyulirwe ddala so kati awo mpulira ngo Besigye twamuwona kati essaawa zino at least Kyagulanyi sijja kwogera nnyo ku famire ye yadde balaze Kampala naye yafuuka muyayaye asiba amaviiri anywa ku njaga naye famire eyinza obba yeeyo era ne Kyagulanyi tali wala nnyo awo we yali awo abantu bakiwuka kati sijja mujajinga nnyo era sobola bansigala nkyagamba Kyagulanyi is the best leader naye ate tekingana kwogera ku weakness ye katono nnyo ku mwana wa Kyagulanyi lwaki abantu abiseera ebisinga nti omuntu waba asibye enviiri abamuyaye it's obvious abamuyaye kubanga singa nze manyize nkola research era ndi musajja muyivu bwera ku university research research methodology ezimu kosi ntesembayo mukola research manyi bakola research singa oba nogera n'okola research wonna agikola nobona gye yaffe mu kakiri n'onoonya abantu abayaayi ojja basanga karakita zaabwe ziri 3 kusiba nviiri 1 kunywa njaga 2 okwambala obubi okwambala njozi ambulance ezo iyo karakita so fe tosobola tujja mu mentality nti omuntu asiba enviiri taba muyaayi enamba y'essimu erizo 704 73 71 ojja kuba omufuna bulungi nnyo obutereevu mwe bakadaama bali eyo mu nsi z'ebweru just genda mu kabox ke genda like omuweereze ka voice notes ng'omunnyonnyola ekizibu ky'olina ate ensonga ezo sokuba ate nga ate azikunyonyola bulungi nnyo embeera esobola okuba nga atambula bulungi nnyo so mu mbeera y'emu tukyagendera ddala mu maaso naye nga tusangibwa wano emulago ku 2 ekizimbe bakita ms I think level 2 so okuba nga ate ensonga zino okuba nga ate zitambulira bulungi nnyo gwe mukooneko kwe enamba gye nkuwadde n'enamba ey'okubiri ya MTN ogenda kuba nga ate ogifuna awo maaso ate osobola okuba nga ate otambulira ddala bulungi tukyalina Dr. Mugisha Katongole ate kwegamba yeegwanyiza entebe y'omukulu Honorable Paul Nsubuga Munabusiro gwayagala okujjayo kyokka nga y'omu yaliko manager campaign oba y'omu yaliko omuwa amagezi ng'amubuulira engeri gye bayinza okuba nga ate bafuna akalulu oba bawangula abamu abaali ba opponenti baabwe okuba nga ate beddiza obuyinza newunya omusajja n'ajja n'ekibiina ate kibayita nti operation ya muntu kuyimusa muntu wa wansi ng'ate twali ku kibiina kya NUP oba nga tuwagira ekibiina ekiriwo sawa yakakano tandise ekikyo ate omu yakuyita buyisi nti gweoli muli wankwe walyamu munno n'olyamu n'ekibiina kya NUP n'olyamu ne Bobi Wine olukwe nti naawe otandika ekikyo tugenderawo maaso. Yes. Dr. Mugisha
Mabiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Tambusha chasi katongole. Akalo kenzalwa kemberako bakayita kamuli kali kachiri wenzalwa bayita dambu Busiro North abantu bawulira Dr.Mugisha ne baloza Mugisha akudelwa kitula ndi munna kachiri ndi munna Busiro bajjajjange bonna bebase dambwe kitanga ali dambwe nange Dr.Mugisha nazimba kamuli era mu kachiri just chinja na mpindo kuva inazaliwa nawo ya makagange kusonga eyo Ogeza yogera nti inze nali kakuyegewa enkyuka ya nupu ne Honorable Paul Nsumbu gena parliament kituufu ekyo nnyo era naye wawonyo omubiri lwansonga nalina omulumi bwange nga constituency yaffe bonabona n'abakungu bannange ne mulondo omubaka twalina vice president nga mubaka waffe gamba nga yava mu kussa oxygen nadda mu nitrogen nga ye atambulira muziri era nga vice president munnange bw'omuwulira akagombe nga kajja n'otavaayo ng'omanye ekikutuukako naye ng'ekyamaanyi kyatukolera kutugabula mukyere na kuleta bayimbi tewala banzi nasokoleba kukyagulanye Bukenya era mulese nga muletedde bwerere waffe ku kisaawe enaddangira naye nga weebuuza vice president omulamba enfufu etukubi tunywa amazzi n'ente mu bidiba tubeere nga tetulina masannyalaze ku bitundu mu kitundu kyaffe naye nga gwolina obusobozi obugabula esente zitambuza ebikondo by'amasannyalaze kilomita nga 10 n'ozigabulamu omukyere omulundi gutya kwegamba yatukwata obujega n'atuwuddiisa nga wagabula omwenge n'agabula walagi n'agabula tonto n'agabula omukyere nga bannabusiro bagamba oyo ye waffe Professor Atani Museveni oyo gwagambye netumuwona oyo netugenda n'afuuka yesimaani nno ate yakola ekintu ekibi era nziteekita ekikolimu Professor Bukenya bebaawoma omutwe mu kujja kkomo ku bisanja ebisanja byali bibiri era singa Museveni yavaako dda ne Byesigye n'atukwatamu ne Byesigye n'agenda ng'ekyagulanyi kati nga yatuyina kubera ebya Byesigye singa byaggwako dda naye Professor Bukenya yamu kubaatiikinga nti ebisanja bigiweeko kkomo nga President Museveni constitution eyagala omukola kimu eliminatinga kati bwe twamuwona netufuna Honorable Dennis Gala Busozi ng'eri nvuumuulo waaba era n'erinnya bamutawo Dennis Gala Busozi envuumuulo naye bwe twamulonda olwamalomo wakaluwe kati okuddamu omusonga muwadde omuwulira mpozi nga TV ne mu mawulire teyabeeranga maaga empapula kubanga ali simwogezi ebigambo yayogera bitono ayinza okuba ebigambo byayogera mu palamenti osobola obbibala nti 1 kuba kyenjukira obulungi nti yawandika omukono naga bannabusiro tumutumi agenda akwate mu constitution mu kugikwatako wano kati eno kugikwatako kwali kujja kkomo ku myaka kwegamba okumanya bannabusiro twabonaabona ne tuba ne vice president ekyamanyi kyatukoledde naddira bulungi nnyo ekkomo erikoma ku bisanja n'alijjako natikinga n'akulya balijjako kyokka ne bwetuzizzaako ono Byesigye Busozi naye n'atulimbira mutukkiriza agenda agikwateko ekkomo ku myaka najjo ne bagikola ki ne bagijjako nga MP waffe y'omu kubakulidde ffe abaabusiro wano kinja nampindi okuva Kampala netugamba bano abasajja kye batukoze tetuyinza kubazzaako katunoonye ku nkyukakyuka era nituginoonya nze nali musaale nnyo ne tutawonako Nsubuga Paul omusajja netugamba ono ye wambavu manager wa ssaza era n'atukakasa n'ekikopo yakituleetera wano mwamaze okuwangula naye ate embavu zayolesezza mpulirira ddala nga mu mutima omulungi okweyagaliza naye kyemmanyi bwalaba VDN ajja kweteekateeka okubeera omuwabuzi omuntu gwe tugenda okwebuuzangako nga Dr.Mugisha Charles nze MP ali mu palamenti kuba kyenjagala okukakasa abaana bakakiripu kano nti bo bannabusiro baasalawo dda ekisigadde kukola ki budde kutuuka tubeere nominated bagende batiikinge baava dda mu bintu by'okubategeerera nti Museveni agenda gamba abeena ali mu mulondo ono nekyakulanya gamba banupu mulondo ono nedda kati tuli ku ground aliwo ayina kyagasa abantu statement ya Bobi Wine wavayo n'agamba nti ife abakulembeza abali waggulu nga ba Dr. Byesigye ba Mugisha muntu ba Winnie Kiza ba Bobi Wine
basobodde okubanga at least bo beegatta basa ekimu naye mu abakulembeze b'ewansi mu abatabudde tabudde ate obukulembeze bwaffe okwegatta era wenkireetera ku example kuggwe nti yegwa omu ate kakati bwe Bobi Wine gwatera okugambira ddala nti kakati gwa akyankalanyize eri mu busiro nti wayowandikambye nti katwetembe oba twekembe tukwatagane mukulu Honorable Nsubuga tugambe nti kino ekisanja ekituufu okikoze olina kyokozeeko naye kambeeko muwa amagezi oba nga we nakuwa gaasooka nga tuwangula akalulu olowooza ki ekiganye lwaki tetukola bwe kiti ate gwe ovuddeyo obuzza ng'oyagala nawe boyogedde abawaggulu tebalina bye beegasse gano gakyali mawulire obubaka lutekannaba tuli mu 2024 essaawa eno tugenda onda 2026 tukyalina emyaka 2 nga tukola ki nga tutambula era abaddamu olaba kiripu zange endala ndibajjukiza nti nabagamba teri kyansi yonna nti bannayuganda basobola okwegatta balete pulezidenti omu si lwakuba mbu si kirungi naye buli level opposition naye erina emigaati gyawo gyekola ki gyerwanira by the way nyina kino kyatetera okwogerako nti nga bwe twagala enkyukakyuka tusooka twebaze nnyo Katonda nti bannabusiro twawona omusajja gwe bayita Dr. Byesigye yali mulungi era ng'obulungi bw'obulaba bannayuganda abantu abakkiririza mu ggwanga lyaffe ne kalica zaffe era abantu abatakkiriza mu siyazi yenna kuba naddembe mu Uganda singa twakola ensobi ne tulonda Dr. Byesigye n'abeera nga ye pulezidenti afuga eggwanga lino essaawa zino nsuubira singa kaggwamu dda nga ne mu masomero bagamba abali Byesigye be bamanyi kubanga nze obwagazi bwe namuyinako era ne bannayuganda bannange kuba naliko eggulu nga abantu batikinga Byesigye n'ogamba ddala ono ye pulezidenti ow'enkya yadde nga tesobola kuyitamu olw'ensonga sinza gamba baba mu bakalulu oba tekawera sijja ekyo kyogerako ne bwe namala okizula nti ate mutabani we yakulira abali b'Ebisiyaga era mu Uganda tali bali mu Amerika nawulira nga nenyamidde ne ngamba at least Katonda yatutaasa twaziko twaloza Museveni atubba akalulu kumbe tuwona muli wa family ekuli Ebisiyaga kubanga ye first family ate ekyo nenkigumiza ddala kubanga ne Winnie mkyala wa Byesigye Winnie Byanyima naye mulwanirizi wa ddembe ly'abasiyazi ye mukyala wa yagenda okuba first lady waffe nga mutabani we omukulu ye musiyazi nambeemu kati Dr. Byesigye okakasa yalirese etteeka nti omusiyazi tumuwanika kalaba nga famire yegajja kubeera influenced by ne family osange nga tutambulira mu mateeka ag'abasiyazi okuba n'eddembe ate nga nze operation bantu wansi kwekikirira ffe endowooza eyaffe n'abagikkirizamu tugamba omusiyazi talina kuba na ddembe mu Uganda era n'amateeka agaliyo nze singa nayunga mu palamenti ate nja kwongeramu gamyumyulirwe ddala so kati awo mpulira ngo Byesigye twamuwona kati essaawa zino at least Kyagulanyi sijja kwogera nnyo ku famire ye yadde balaze Kampala naye yafuuka muyayaye asiba amaviiri anywa ku njaga naye famire eyinza obba yeeyo era ne Kyagulanyi tali wala nnyo awo we yali awo abantu bakibuka kati sijja mujajinga nnyo era sobola bansigala nkyagamba Kyagulanyi is the best leader naye ate tekingana kwogera ku weakness ye katono nnyo ku mwana wa Kyagulanyi obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 5 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 lwaki abantu babiseera ebisinga nti omuntu waba asibye enviiri abamuyaayi it's obvious abamuyaayi kubanga singa nze manyize nkola research era ndi musajja muyivu bwera ku university research emu ku research methodology ezimu kosi ntesembayo nkola research manyi bakola research singa oba nogera n'okola research wonna wonagikola ne wonagera waffe mu kakiri n'onoonya abantu abayaayi ojja basanga karakita zaabwe ziri 3 kusiba nviiri 1 kunywa njaga 2 okwambala obubi okwambala jozi amulese ezo iyo karakita so fe
tosobola tujja mu mentality nti omuntu asiba enviiri taba muyaye kubanga nze Dr.Mugisha wano sobola kukwata enviiri zange nzisibe ku mutwe ate omukazi akola ki Bayibuli egamba enviiri kitiibwa kya mukyala so negamba kitiibwa kya musajja musajja talina siba nviiri bw'aba azisibye dembere neffe mu kalica eyaffe wano tetukkiriza nnyo omuntu akola ki asiba nviiri erindako omuntu asibye enviiri aba muyaye atya because tulina abayaye ab'enjawulo wano waliwo ababbi nga bamenya bakuba butayimbwa waliwo abanyakuzi waliwo abasituzi kati oyo abamuyaye ki sida abantu buli asiba enviiri abamuyaye eyinza okuba simbo eri common nnyo mu bayaye ey'okusiba enviiri naye ate abayaye tulina abafere abali direct bayira topic eddako nja kugera ku bufere buli mu Uganda tulina abafere abeera smart nnyo era n'ajja n'akutuukako n'agamba ndi Alliance One Global fe ogenda gagawala mu wiiki 2 n'agenda wale Makerere na Bastitution w'abaana mu ngeri eyo ababbi abafere we bali abo bayita bayaye tulina ababbi abakuba obutayimbwa nga Sobi abo bayita bayaye Sobi teyalina nviiri abo namba bayita baki baba bayaye naye bano benjogerako tebaka mu kategori eyo wabula nga bwe tuli tulwanyisa ab'ebisiyaga tubalwanyisa n'abo ab'amaviiri mu butuufu mu komenti ezaffe yadde nga abantu Western World bakikoze nnyo abazanyi b'omupiira bazisibye abayimbi bazisiba naye bw'obanga oli muntu wa bulijjo bwe tuli eri ekamuli ewaffe tulima katunkuma teri nsonga lwaki oddamu kuteeka enviiri ku muntu ate omwezi taddeko sijja kunenya dembe lyo bwe kyoyagadde neeffe tujja kusiga tukuintapulintinga nti oli muyaye kati singa mwabo abamu nga basibye enviiri nga be bamu ku balonzi bo tobagobye nti tebakulonda kankubulire President Museveni yatugamba enjogera nyo President Museveni kyagula yatugamba atali kasitoma otomumalirako biseera era kyokulaba ntokigamba abantu nti omuntu awagira Museveni kangeze Museveni ne bwakola ebintu ebibye ebyenkana wayinza osigala nga mwaka lwensonga yezeza amanyi nawagira kyagula nkyagula ne bwakola ebinafu bikyasigala nga mwaka ki akalulu so nange oyo anagenda kumpa akalulu lwa bino byenjogedde oyo tabadde kasitoma wange ate ye ali mugamba wane twagala omusajja nga Dr.Mugisha ayogera ensonga nga teyetiiridde nga tayogera kubanga alina favor oba bias omanyi abantu abasinga boogera ku love na bias n'omusanga ng'oli agamba njagala nnyo Museveni kata yadde poliisi ekutta abantu ne basiba kaŋŋambe nti beekutte baziba misango naye ng'okimanyi bulungi beekutta si baziba ki ba misango so kati nze ndi straight forward njogera kiri ku mutwe gwange era soogera nti neeguya obululu bw'abantu kuba olubantu ne bwebweguya otya obululu tebwebweguya otekawo impact ye omulonzi n'awulira yekalaga abane bwe sironda Dr.Mugisha inzaani yagenda okufuna omukisa okuba n'omubaka agenda mupalabiti nga namuwa akalulu n'akutiikinga naye bwe tokoze kimala olw'okuba oyogedde nnyo era akalulu takakola ki takakuwa soogera nti nsaka bululu buno si butoba kunoonya bululu aho njagala ofune bulungi kino kyendiko nsomesa ggwanga omulamwa gwe bayita abantu bansi okwekiikira n'okusobola okwerwanira gwe naleeta era bwe nsuubira nti muddanja gufula ekibina ky'ebyobufuzi eimu zaakyo ne ideology kwe gutambulira that's 1 2 n'okwetunda mu bannabusiro naddala n'abannayuganda okumanya okubajjamu endowooza eri nze gye mpulira nti nkyamu multipartism gye bataddemu ey'okwawulayawula mu bantu nti nze ndi NRM nze ndi wa NUP n'olwekyo ewa NUP wakola omukolo wa NRM sikola ki sigenda ogwo gwaba NRM ogwo gwaba NUP ne mukulonda ne mubeera ddala omusajja omukulu alina ekibumba alina ekibubola alina obuwongo bwe bumu n'obwa omuntu gw'oyagala akulondere n'ogamba nze Kyagulanyi bw'atasonzeeko era guno nabaddeko enansomba enansomba tawali mu kuziika muzeyipi omugenyi taata wa omu ku basajja bannabyabufuzi abali mu constituency eyo naye omusajja bwe nayimusa ne mugamba ne bagamba ngenda kujja amasaba akalubiri 26 ne bagamba kasobawa tutiikinga mbulera bw'ogira batiikinga abadde musajja muzayi bulungi ne mugamba lwakuba nti oyinza okuba ne bwenakusomesa kati oyinza olwawo otegeera naye gye bujja ojja kutegeera nti kyalibadde kirungi omuntu n'atiikinga omuntu ng'akoze analysis eyiye n'agamba nti yadde Kyagulanyi yamusonzeeko oba Museveni yamusonzeeko naye yasaanidde so sigamba nti teeka kibiina NRM ewangula oba NUP ewangula twagala palamenti nga bwolaba eno erimu ba independent bwe bali bawera basinga n'aba opposition ab'ebibiina njagala palamenti ejjudde independent mind nga naye mba ndi nkati nganze nga ndi independent lini NUP nti nali wa NUP nembeera nga kati ndi independent parliament ideas I embrace opposition ideas naye I don't embrace weaknesses in opposition ekyo kyensomesa abantu njagala nnyo independent mind essaawa eno nga bentambuza omulamwa gw'abantu bansi okwekifira okusobola okwerwanirira kubanga bannansi bannange tubonaabona
tubonaabona. Naye ensonga y'abavubuka eno y'abantu abasiba enviiri ensigaddemu kubanga ennamba esinga y'abavubuka ate abavubuka bwe weetaaga okubanga oluusi bakuwa obwesigwa okuteekayo eri waggulu. Naye ndaba obakubye nnyo bagenda kutabukira kubanga tosobola kuŋŋamba nti basibye enviiri bayaye n'ogamba nti mutabani wa Bobi Wine naye alabika okubanga muyaye engeri gyasiba enviiri. Nze mbadde njogera Kampala nti ye engeri gyasiba enviiri alina likodi z'okunywa enjaga si za kunoonya kubanga ojjukira wano ekyali ekisubi gye yali asomera byali si bituufu byalimu propaganda butereevu kati propaganda wajja n'abeera nga avudde ku mawulire agali genuine manyiza sikiriza propaganda era baba propaganda mba nkyenenya kyenjogedde naye propaganda nze wensoma amawulire imbandabiraga kyolaba nga amawulire bwe ngasoma ne gagamba nti President Kyagulanyi leka mpe example nze zempakanya ngono omusajja wa Orthodox yafa kanjogera kwa spiritual story wangu banayogedekeda amawulire gakolaga nti yafudde mutima ngakkiriza gwe ne bujero bamwe propaganda bamuwadde butwe emirundi 10 nze obwo mbeta propaganda kuba tayogeddwako mu bulambulukufu so nga bamawulire gavayo ne galaga nti bamugobye kusomero LWAKUNYWA njaga alina amaviiri nawe ng'ogalaba sonza awo lwakuba nti ekyo sikimunenyeza lwansonga ne taata we naye era yetya kyogamba amasomero g'ebbeeyi gasinga wano mu Uganda genda bagagakanisima biki abaana basinga nga ndaba basibye enviiri culture yaffe eri violated ekyo njagala okitegeere naye naffe abalwanirizi b'eddembe lya culture tukyaliyo tetugwangayo wabula ensobi eri emu nti omuntu wabeera nga afunye ku ssente oba nga abaddeko mu western world najja ne bwanajja n'agamba kati fe abasajja tetukyayambala mpale tutambule nga tuli bwereere naye ng'abadde mugagga ojja ssanga abantu nga bakigoberedde naye nga nze nkyakkiriza nti tusigaze ennono zaffe tubeere mu culture yaffe nti munnayuganda akulidde Buganda oba omusajja omuganda tolina kubeera nga otambula osibya amalasita tolina kubeera nga otambula toyambadde amulesi tolina kubeera nga onywa njaga tolina kubeera nga obeera mu kunywa mwenge tolina kulemba kukola ng'oli ku mayirungi tolina kubeera kwegamba tolina kuteekawo picture kitulaga nti you are diverting from our culture. Let us respect our culture. Abagala ozisiba let them continue abagala okukola ebyo byonna byenjogeddeko let them continue naye nga ekyo bwe baba bakisobola okkirizistinga tusigaze ennono zaffe tubeere n'eggwanga eryeyagaza. Bukyamaane mumanyi bulungi nnyo oyo vice president waffe Kyagulanyi Ssentamu ali akakola era akenyumirizaamu n'enjaga agamba akakola kyekimu ku ddagala erisinga okukola ku mubiri gyabwe nti okubeera nga buli active. Anti nze ndi musajja musawo ate nakuwuka mu madagala kati eddagala kituufu enjaga erina eddagala gundi eyogo n'omwenge alcoholic waliwo amadagala agamu nga gakolera ddala ng'amwenga benzodiazepines sedatives zisinga abantu ze bamira bakaaminga embeera bakulinga down zibaamu ka component ka alcohol naye tekitegeeza nti ate okola violation gwe bwojja n'onywa epipa ya walagi kitegeeza you are violating tekitegeeza nti oli ku ddagala liri kati naabo abali akakola bwe kaba akakola kalina eddagala lye basobola okukajjamu ng'enjaga erina eddagala lisobola ogivaamu kituufu naye gwe ate gwe alirya direct oba oli ku violation oba oli ku Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo
Weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 421. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku Alloy GC21. Mabiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Nga President Museveni atufukidde emyaka ana simuwulirangako ng'ayogera ku MPO nti adaiva nze abagoberezi mu mutundu ne mugamba ono munafune mujajinga naye gwe buli bwoziva onosaitinga omuntu nti yalyanga olinga yaliwo nti weyasayininga wanolanga ddala alya ayina sources zimuweebwa. Kitegeeza olina okusookoleta evidence ezo abantu tukakase nti byeyogera bituufu kuba oliye bw'oyite yalya takkiriza nti yalya nako era agamba bannaye omusajja President w'ekibiina nankunjera annaffe tukulwatamu okubuusabuusa kubanza bwe mbanzikiriza mukazi we Bashiri naye alina abawagizi be ng'omuntu. Jukabira ebyobufuzi buli muntu abaana bamukkirizamu nga ye nange Dr. Mugisha wendi wano nja byogera oli wanupa agamba asijja mu wakalu n'Omuseveni agamba sijja mu wakalu naye wajja kuba wajja bagamba tetutambula Dr. Mugisha kati kyekimu naawo nti kazi we Bashiri alina abawagizi ababenga nga tolina kuvayo mu exposing nti yali ate nga talina kyabagaseeko nabo abalonzi kati okugattako yes eyo wiki yabeera no mu constituency tajjaayo talinyayo Kwasiwasa tajjayo kazi we Bashiri ate luli yali yeetalirangayo ennyo. Kati nze point yange obunafu bwe si bwe defendinga era njikiriza nti talina kyakoze nga ne banna abalala ba MP kati bana njogera kwa ninde kandi bonna bali mu mutakola bwe njogera kwolizaaka atakoze bwe njogera kuzaako emiti yana ye omwe kyakoze agamba zaake talina kyakoze akwata amatayi nze njagala omuntu akoze ng'ali ku ground sijja kwogera nnyo zaake talina kyakoze abeerayo ku ground constituency sijja enkola ki sijja embeeramu nalyogedde ku yange ngambe nti Nsuluga takoze naye saagala kwogera opponent wange kuba nkimanyi ngenda muwangula tanjongere muwogerere nga bw'atakoze nti akoze batakoze ate ekyo sinze nino kikkiriza ekyo kyabalonzi nze ekyange kiri kimu kubalaga nti ideas ezange embavu zange manifesto yange egenda musinga eyo mpozi nampunzika njagala buno obubaka mugende eri bannamusiro buli omu akimanye nti essaawa zino mu Busiro North ekintu ekyamaanyi ekintu ekisinga okwagaliza constitution kuba yo tazze kulwanyisa muntu terwanyisa Nsuluga terwanyisa muntu terwanyisa Galawuzi wabula eyagala Busiro North efuna omukulembeze avudde mu bantu bennyini afaanana abantu bennyini wabeewo okuziba omuwaatwa wakati w'abalonzi ne MP bwe balonda era ebintu ebitunyiga bitunyigire wamu ng'omuntu gwe mwalonda asobola bisolvinga kuba bimunyiga naye teri mukungu bwe tuteefeeko teri mukungu agenda kuva waggulu eri gyali mu Museveni mu State House ajje akwate ku malwaliro gaffe ge tubonaaboneramu nga n'empeka ya pandademu tesobola kubeeramu teri mukungu agenda kuva waggulu ajja ku nguudo zaffe zitambulako enfuufu netukuba netukaje tulaga nga tulinga ebiswa teri mukungu agenda kuva waggulu ajja atuyamba emisolo gye batubinisa egy'amayumba egya mobile money n'egyebika ebirala era teri mukungu agenda kuva waggulu ajja atuyambe kutubuulirira ngeri gye tusobola kulwanyisa bwavu mu ggwanga mu constituency yaffe eya Busiro oyo asobola kikujja mu constituency ya Busiro n'ososaba akalulu bagendeko ewalala oba bagende banune ku buvu akalulu nga Dr. Mugisha nkyaliwo mpozi nga banankolanga Kibalama naye kitali ekyo manyi Kibalama bamuwamba yadde nga tulina bujulizi ani yamuwamba
tumudimandize eri gavumenti tukyalimu okutegeera wa abatuufu waali naye Dr. Mugisha nga siwambiddwa era nga teri munnabyabufuzi ankozeko bye baali bakoze bugingo ebyokuba amasasi yadde nga nalaka yali kuperegezi nkakasa nti nze mubakaddako ate abantu bawansi ngenda bayirako omubiri ng'era muntu wa wansi munnaabwe omubiri gwa Bashiri gw'otegeeza Bashiri yali wa peregezi yali wa media ebyo byegamba ate Bashiri ne banne baberanga kwamperera bwegera batiikinga ng'omuntu omusajja wange lwoyisemboga era agenda kulya akalulu kaawo ngera ajja kukolera abantu naye abantu bagamba simanya abula bwegera batiikinga ne babatuuza ne mu pano ekyo kyanja kulwanira fulaga ne babatuuza ne mu pano ne bagamba kuba obulungi bw'ekibiina ono gwe boolekera fulaga kati nze nayagadde nve mu fulaga mbere nga sigirwanira nako nga n'ebigambo byange tebijjogerako tuleme gamba mu ate ab'enjwemu tulwanagana nze sirikyali wanjwemu nabalwanira fulaga wabula tuli bannankyukakyuka ffenna abalwanira ekifo ky'obwemupi mu nju ez'enjawulo yange ya operation muntu wansi kwekiikirira eyansubuga ne banne bwe banaazirwanira nze bendinza okuwangula nabo bajja kubona fulaga nga bo bali muki mu nuupu sigala nze Charles Mugisha Katongole okuva eddambwe mu Busiro Kamuli owali amaka gange ndamwezaalwa ndi musajja musawo mutendeke era nga nkola ne Rocket Health ndi musajja health tutor nsomesa abayizi ku Jerusalem Institute of Health Science Lira era nga nyina company gye bayita Mucha Solutions Limited ekola counseling and guidance mu bayizi bafa aba Busiro North enoonyeza abaana aba fresh graduates naddala mu medical field emirimu okubanga ebimu ku bigendero byange biri mu manifesto njagala nfunire bannabusira emirimu nga maze ofuuka omubaka wa parliament newe naaba nga sinnafuuka batuuke n'okuyomba bagamba omusajja getwalonda nga tuli mu constituency ate lwaki otujjamu tugende tukolere mu bitongole mu national water tebiri ku kyalo otututte eriiro tuterudanze mbagambe mubeere eyo bakadde mumasindikire ku busente naye kasa muba nga mukola nga gye mukolera eyabatwalayo ye Dr. Mugisha Charles Katongole MP wammwe ekyo njagala mbeere wanjawulo kuba MP bonna betufunye kuba tetulinawo MP n'omu gwe tugamba nti waliwo omuntu akola mu national water nga MP waffe yamukolekitira so nga bo bakadaaga abeeri ebusoga bamukweza abali ebushenyi bo osanga omuntu ng'ali wano ng'akola mulabo nagamba nze ndi wano naye munnange kadaaga yankonekitinga ffe abewaffe abebuso tetwakifunako kati Dr. Mugisha nzize okubanga ebyabalema bali ngenda bitereeza nga nekisinga obukulu nze size lwa gavumenti ya waggulu size lwa munnakibiina kyabufuzi yenna wabula nzize lwa muntu wa wansi era obukulembeze bwange bugenda kwetololera ku bantu bansi kwekiikirira kusobola kwerwanirira sijja kusukkawo awo mbagaliza bye munjagaliza njagala okulaba reaction era wiiki ejja bwe naba nkola interview ku bivudde mu ggwanga nja kuba ate nga nziramu kuba n'abakomenti nze yadde nga nkimanyi abasinga obungi bagenda kuba negative naye n'abali positive nkimanyi mujja kujja abo ge mazima leediyo ekubikira tojasa